Mukiro ekikeesezza olwaleero nabbambulawo omuliro akutte ekifo awabadde waterekebwa omukka guyite gas era ng'alese ebintu bya bukadde na bukadde byebitokomose. Bino byonna bibadde mu zooni ya Kikulu mu kikaaya ekisangibwa ekisansi wano ku njegoyego z'ekibuga Kampala. Enjega egudde ku kyalo kikaaya ekisasa okumpi n'ekibuga ekikulu Kampala mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omuliro bwe gukutte mu kifo ewabadde waterekebwa omukka gwa gaasi. Era wano ebintu ebiri mu bukadde bitokomose. Ebimu ku bintu ebibengemwe mubadde mmotoka, pikipiki n'ebirala ebibadde mu kifo kino. Okusinziira ku bantu abeerabiddeko n'agaabwe, bategeezezza nti bawulidde okubwatuka kw'emikebe gya gaasi ekivuddemu omuliro okutandika okwokya buli ekibadde okumpi. Abatuuze bagamba nti omuliro guno guvudde ku gaasi abadde yaterekebwa mu nnyumba era ne bavumirira ekikolwa ky'abantu okuterekanga gaasi mu mayumba agaliraanye abantu. Kirakaddewo sirinda eriikinga kwe kutandikidde omuliro okukwata mpola mpola ne tugezaako okudduukirira kati sirinda wetandikidde n'ebaluka esoose olubaluse tugezaako okuggyayo abantu ababaddewo tusitulayo ku baana ababadde mu mayumba bonna ne tubafulumyayo. Omuliro gweyongedde amaanyi ne sirinda wezitandikidde okubaluka. Juza gas firinda naye omuliro awo we gutandikidde tetumanyi oba guvudde ku muliro ogubadde awo mabbali nga bafumba oba amasannyalaze ganaga ekyanze utandikidde ne gusanga gas firinda nga bali mu kufiiringa awo omuliro ngere bateeka tanka z'amafuta ne baziteeka wakati mu bantu kati gaasi wali eri wajjawo ensasage. So tulowooza nti wakati mu kuba nti twagala nnyo gaba trading licenses KCC yandibadde tulamu nnyo license bwegyegaba n'omulimu omuntu gwagenda okukola nabwe bayita bayinvesita abajja mu kitundu biki bye bateeka mu bantu wakati. We tutuukidde mu kifo kino ng'abazinya mooto n'abasirikale nga bakola bwezingiriro okulaba ng'omuliro guno tegusaasaana kusaanyaawo bintu birala. Godfrey Obo nga yakulembeddemu poliisi ezikiza omuliro atubuulidde nti batandise okunoonyereza ekiviiriddeko enjega eno kyokka n'ategeeza nti teri muntu yenna alumiziddwa. Tugenda kukola investigation, kola assessment tufune conclusive cause of the fire. Oluvannyuma abatuuze beebazizza abazinya mooto olw'omulimu gwe bakoze ne basaba gavumenti okwongera okuteeka amateeka amakakkali ku bantu abakola gaasi n'abamutereka okumpi n'abantu kubanga kyabulabe. Omuliro gubeereddewo kibatwalidde eddakiika nga 45 omuliro we gubeereddewo ne bajja naye mutuufu bakoze omulimu gw'amaanyi we batuukidde amaanyi go bagalaze bakoze omulimu gw'amaanyi era tusiimye nnyo mutuufu kuba tebaba kujja embeera yeebadde egenda kuba mbi nnyo. Semakati wa ssaawa 2 mpaka ku shatawe gubadde omungi naye zigenda owera ssaawa 4 ng'omuliro gwo gumaze okutereera nga poliisi ekoze ogwayo n'abatuuze nga bagiyambyeko. Nicholas Nduga, Deuta TV, Amasukulumu.